yakoze adresi yayo entongole okuva pulezidenti waffe Kyagulanyi bwe yavudde mu nkomyo yabadde yasibibwa awatali musango gwonna ekimulangisa obaolyawo okuvuganya ku bwapulezidenti bwa ggwanga. Ffe nga balooya naddala balooya mu kibiina kya twongera okukubirira ebikolwa byonna ebitwekola eby'omuntu era tutaddewo desiki nga NUP oba emmeeza n'offisi egenda okuba nga enondoola ebikolwa byonna ebitwekola eddembe ly'omuntu omu yenna Munnayuganda yalina okusomoozebwa ku eddembe ly'omuntu tusizaako ebikolwa ebisoomooza eddembe ly'omuntu be bakubidde abantu bammwe be battidde abantu tubasaba mujje mutwetere obujulizi mutwetere amawulirago tuyambeko okumwanya obujulizi okulaba nga tunoonya obwenkanya obw'abantu bammwe kubanga mu ggwanga lya Uganda teriyo musango gubonyerezebwa na kuba muntu ssasi, teriyo musango gubonyerezebwa na kuba muntu mmundu, era teri musirikale alina lukusa oba mujaasi kuba muntu mmundu. Ate bakwata mmundu balina okuba nga bambadde uniform eziri gazetted ezimanyikiddwa mu ggwanga lya Uganda. Poliisi erina uniform ezimanyikiddwa ezirina okuba gazetted, amagye galina uniform ezimanyikiddwa nga zaali gazetted, zezina okuba nga zambaddwa abantu abakutte emmundu, kubanga etteeka erifuga omuntu wa bulijjo okukwata emmundu talina tambula nayo ng'akalakala nayo mu ngalo wadde nga gisitudde. Twagala okumanya na bitongole ki ebyo ebyabadde bikutte emmundu era baazigyewa, kubanga mu Uganda tumanyi nti poliisi n'amagye byebiyingiza emmundu mu ggwanga wansi wa Ministry ya Defense, era buli mmundu ebemanyikiddwa weeva ne weetambulira. Naye abantu baffe bangi abattibwa nga bakozesa emmundu ezakubibbwa, ebifaananyi bitambula nga waliwo abantu abali buleeyi abakutte emmundu. Tutaddewo okunoonyereza abaffe bantu ki abali emabega w'ebifaananyi ebyo ebirabikibwa mu mawulire, kuba n'empapula za gavumenti zasobodde okuba abantu abamu nga bakalakala n'emmundu nabadde nsoma bukende ndowooza owajjo naddala ebifaananyi bya abantu ba bulijjo nga balipoota babadde ba gavumenti ababasobodde okubakuba ebifaananyi ebyo. Tetulowooza nti twaga kumanya ebifaananyi by'abantu kyabo, kubanga teriyo musango na lukusa lwa muntu okukalakala na mundu n'akuba omuntu. Ekyokubiri, okukwata abasibe omuli Mwami Kyagulanyi n'abalala bakukwatibwa n'obasibira mu kkomera erimu n'abantu abakyala n'abaami, ekyo kityobolola eddembe ly'obuntu era tugenda kirondoola n'okulaba nga tukiggusa na bonna abavunaanyibwa ng'abantu ne gavumenti okutwalira wamu babe nga bakisasulira. Okusiba abaana abato, tubadde mu makooti agamu bakutte abaana abato abali wansi w'emyaka 18 ne babatwala ne babasiba n'abantu abakulu. Ekyokubiri, n'enkola gye bayiseemu, twalabye abaana abato abali wansi w'emyaka 7, emyaka 10 ng'ate batwalibwa mu kkooti okukyajingibwa. Ekyo tetukimanyiyo mu mateeka ga Uganda. Emyaka omuntu kwatandikibwa okuba nga asobola ovunaanibwa alina kuba nga awezezza emyaka 12 mu mateeka ga Uganda. Waliwo okutyobola okutuuka ne ku ddembe ly'abaana nti bakutte abaana b'emyaka 8 9 ne babatwala ne babavunaana emisango mu kkooti ne babalimandinga, ate abalala bakyali mu nkomyo za poliisi gye batalina kukuumirwa. Okwo kutyobola ddembe ly'abuntu. Amaka ge basaanyizzaawo, muwulidde wano abawalimu bannaddiini tebabagobye ku mizikiti gyabwe ne bakuba emmundu n'omuntu yagenza okufuna obubudamu ku muzikiti ne bamukuba essasi. Ekyo kikulaga nti n'amasinzizo galumbiddwa. Tewaliwo musango gwa byabufuzi, tewaliwo musango mu bitabo by'ebibonerezo ogubonyerezebwa n'okukuba omuntu emmundu essasi. So nga balooya b'e NUP tuvumirira ebikolwa byonna ebityobola eddembe ly'obuntu. Ate ofiisi gye batuteereddewo eya NUP okubanga tulondoola okutyobola kw'eddembe ly'obuntu, tuyita bannayuganda mwenna abalina obujulizi mujje mu butuleetere tusobole okwambalagana n'olutalo olw'okulwanirira eddembe ly'obuntu, kubanga NUP kibiina ekigoberera amateeka era twagala okulondoola ensonga zino okusinziira ku mateeka gaffe aga Uganda. Ekyokubiri, tukyayinsistinga nti pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu na bonna abakwatibwa tebalina musango, bonna bakyakumiddwa mu nkomyo. Waliwo abakyaliyo nga basibiddwa essaawa ezisukka 48 ne be batutte mu makooti nga tebamaze tutegeezako nga balooya baabwe. Mumanye ekyabadde e Nalufenya ne makomera agasinga, bakutte abasibe ne babamma omukisa oguwulizinganya ne balooya baabwe wadde ne famire zaabwe, era abantu bangi be batutte mu makooti ne babalimandinga. Tusaba ekitongole ekiramuzi kireme kukozesebwa byabufuzi. Bwe baba nga baleese omuntu nga
bamusomera misango musooke mumwebuuzeeko basooke bamubuuze oba ddala abantu be bategedde kubanga omuntu yenna avunaanibwa nga tulaba musomera misango gye alina right okubanga eddembe ly'okubaawo ne looya naye abasinga batwalibwa mu makooti nga tetumanyi nga balooya baabwe NUP erina ttiimu y'abalooya abatalanga eggwanga mu Uganda naye n'abamu abasibe abantu baffe tunoonya abanoonye tetumanyi gye babasibidde tetumanyi gye babalimandingidde tukivumirira kubanga kiri bweru w'amateeka okuba kutyoboola ddembe ly'abuntu ebirala ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu bibadde multiple mu kaseera nga kano newankubadde nga tuli kibiina era tuli bammenga b'ekibiina abaagala okugoberera amateeka naye okutwalira amateeka mu ngalo ng'abagatwalira mu ngalo bye bakwata mundu tukivumirira era twagala okubategeeza n'okubalabula nti bano bemukolera bemukwatira emundu ne mutta abantu ate bwe bayisa dde etteeka lye bayita Human Rights Enforcement mu mwaka 2019 sidda nnyo okuva kati ne bagamba ebikolobero bye mukola tuvunaana mmwe ng'abantu okusookera ddala mwewale nnyo okugondera ebiragiro ebiri wabweru w'amateeka kubanga bye mukola mugenda vunaanibwanga mmwe abantu so tukivumirira era tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tulwanyira eddembe ly'abantu baffe eddembe ly'abannayuganda n'okulwanyisa okusomoza kw'eddembe ly'obuntu nga ttiimu y'abalooya aba NUP tumaliridde okulaba nga tulwanagana olutalo olw'amateeka okulwanyira eddembe ly'abannayuganda okusiba abantu mu makomera abaami n'abakyala kikyamu era twagala okirwanyisa okuvunaana abaana abato ab'emyaka 89 ekitakkirizibwa mu mateeka ga wano n'okuvunaana abaana abato abali waggulu emyaka 12 n'obasiba mu makomera ge gamu n'abantu abakulu okutyoboola eddembe ly'obuntu nemukwata emundu nemukuba abantu butereevu ku street biri wabweru w'amateeka tukivumirira era tugenda kirwanyisa ng'amateeka bwe galagira with Ugandans and together with our party as NUP in condemning all acts of human rights violation. We have received the reports. First of all, NUP has established a human rights desk to document and receive information, receive complaints from members of the public regarding various human rights violations. But as well, we are very certain, and as you heard from the president of NUP, a number of the suspects we are put in the same cells together with women. That's uncalled for. It is against the established legal system as regards to detention. Some are even detained in non-gazetted places. They want on the way the ammunition, guns and other ammunitions were being carried on the streets of Kampala. People shooting at members of the public wantonly. Someone holding a gun and shooting at an individual. I'm not aware, and we are not aware as lawyers, of any offense that warrants a security officer to pick a gun and punish a suspected offender with a bullet. That's not in our laws of Uganda. That is a human rights violation. That's an attack on humanity. That's an attack. That's a crime against humanity. People picking guns and shooting wantonly on the streets. You have seen a confession by an imam that even someone who ran to a mosque to seek refuge was shot in the hands of an imam. That's an attack on religion, an attack on religious places, and a gross violation of human rights. We have got reports of young children below the age of 12 years, some 7, some 8 years, being taken and charged of offences. Our laws do not allow charging a child below 12 years, but we have seen many of them being charged and remanded. We have seen people, young Ugandans below the age of 18 years, being charged together with adults and detained in the same cells with adults. Those are human rights violations. We have seen courts of law being tempted and used, and we are calling upon the judiciary to stand firm and solid. Some of these suspects being presented before you, we are denied the chance of interacting with their lawyers. We actually don't know where they are. We don't know the charges. We don't know where they are detained. We are just wantonly looking for them. Judiciary, the police first inquire, judges and magistrates first inquire. Did those people being presented before you, were they given a chance to call on their lawyers, to call on their relatives? We don't know. They are using it to remand them in places, in detention centers, intentionally denying them of their fundamental rights and freedom. There is no crime someone does because of being a member of NUP. And if anyone is suspected, still a member of NUP and a popular supporter retain the same right as any other Ugandan. It remains a suspect,
and in Uganda we have a presumption of innocence. They are not guilty until proved. They are not guilty. They are innocent until proved guilty. What is the rationale of shooting them direct bullets? Who are these security officers? Some dressed in non-gazetted uniforms. We know militaries must, if you're a member of Uganda Police Force, you must dress in a gazetted uniform. If you're a member of the army, you must dress in a gazetted uniform. Who are these people? Some reported in the national news, national media, state media. I saw in the book the photos of civilians holding guns. Who are those people? Well, you cannot deny that they were on the streets. They were reported by national media and the state media. Who are those people holding guns without gazetted uniforms? And why are they shooting at individuals? These are some of the challenges we are trying to challenge as NUP. As a legal team of NUP, we are across the country. We are trying our best to reach out to all Ugandans and we are calling upon Ugandans to come and report all matters of violation here at our human rights desk at the headquarters. We shall follow up keenly. Does this mean that there's a militia in Uganda? Because the plainclothes people carrying guns working alongside the community. What does this tell Uganda? Of course, the world? It is an automatic visual interpretation that Uganda now has a group of militias being used by the state. They are not uniformed. They just come from any vehicle. First of all, the vehicles they are using, they are unknown. They come from any vehicle, not without a number plate. They shoot at people using guns direct. Where are those security officers who are shooting Uganda? Where is the police? Where is the army in arresting these individuals? Unless we are working with them, who is in charge of arresting these individuals? Those who have been killed are Ugandans, and innocent Ugandans. You have seen the family members. These are innocent civilians being shot. Now, who is the one shooting? We must be having a group of militias just recruited to shoot and kill Ugandans merely because of defining political opinion. That's against our laws. That's against all legislations in this country and the gross human rights violation. We condemn it, and we shall use our available laws to try and fight on so that Uganda is free and so that we reclaim the independence of our institutions and the independence of our country, where Ugandans are free to engage in an electoral exercise and change leaders without necessarily being tagged as criminals merely because they support NUP or they support Kyagulanyi Ssentamu Robert. What does this mean?
buri kimwe cyona kuvuka abanyayuganda bakankwata ibiro bitanu rwagana president w'abanyabari imbarara mukankwata mwagira icyumura n'iyanyuka abanyagore soko bitangura murajo kwekwata kubi murajo kwanga abantu Museveni tumunyakore Museveni no munyarwanda murajo kwekwata kubi bantu twenda kumukuriza baha twenda tuyenda kuja twenda tari munyakore tari Uganda twenda bakatugita twabashaba abanyabusozi abakiruhura abakikasi ababunonko abakibuza abakasonji imwe mukwatiyanga muri kwatsa bobu wayini wakireba ebiri 12 yabagira ntabiri 12 mwana mwetaba mani muremera buyinza nibaza kubereka okuni cyaguranye sentamu uriya ni Museveni wakireba no musigazi people power tugamenti kale babyachali mulamu nenga sobola okujanjaba nebo balubiranga kuba ku mutima mu bulago mu mutwe mu maaso mu bongo mu mimiro so kye tusasuubira nti poliisi yali egendera kujumbulula abantu bakola ki beekalakaasi so baganda bange kyemulimbibwa eri abantu olwedde amasasi agabasanga mu mayumba gaabwe kati ngawo ng'oyambukanga Kampala University omukyala yali mu nnyumba n'ensasi ne liyingira ne likola ki nerimutta naye nga teyali maama w'omu abeesimbyewo ku kifo eky'obwa kansala era nga twamuziise ennakawuka so tubategeeza baganda bange ebyo ebikolwa eby'okututta n'okututulugunya tebigenda kutujja ku mulamwa gw'okwera nga tubagamba nti baganda bange ke kaseera mubeere nga muwuliriza abantu okunyigiriza kususse so ekyo ekyali mu Lubaga South twoleka ekifaananyi ekiri mu ggwanga lyonna era nga nze nga asaba okubeera omubaka wa paalamenti mu Lubaga South ebyo sijja kubigumiikiriza kampeyini zange zonna naziyimiriza ebyokubeera ekyo era naffe tugenda kukola kyekimu ekikolebwa wano tusabire emirimu gy'abagenzi abafiiriddwa ate n'okujjanjaba abo abakoca n'ebiwungu n'ebisago abali mu malwaliro alina okugezaako okufuna balooya ate okuyimirira wamu n'abo abasibiddwa mu makomera twagala okubeera nga tubawolereza baleme kubeera nga tebavundira mu makomera tutaase obulamu bwabwe kyetusuubira nti buli muntu yena g'osuubira nti asitula eddoboozi ly'abantu target so bakisuubira nti buli lwovaayo n'oyogera amazima obeera mulabe waabwe so nga ate ebiseera ebisinga mwenga bannamulumu mwoleka ekifaananyi ekiri mu bantu abamu ate nga bambi mbasaasira nsonga buli wantu wonna temujja kutuukawo naye ffe ate bwe tuvaayo ne twogera ebintu ng'ebyo anaffe tufuuka balabe baki balabe ba gavumenti so nkubiriza buli muntu yena alaba ekikyamu kyogere kubera ne bw'otakyogere ebyo byatuuse ku bantu abamu bannalumanya ne basaalumanya nawe biyinza okukola ki okutuukako so mujjukira faana kirumira nga yali nga tannafa yagamba woyogera ofa ate ne bw'otayogera okola ki ofa so baganda bange kisingako okuva mulamu bwa nsi eno ng'oyogedde amazima n'okoleka ekifaananyi kya nakyemano ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda.